ababbi tubalabe bangi nnyo ku mulembe gwa Museveni guno nga banoonya kava we baneekweka era bino babikoze siba bisookedde lwaleero neebuuza abadde boogera nti Ssemujju Ibrahim Nganda ebyo ebigambo byayogera muga byogera ku Muhoozi amwogerako bikyamu oba ayogera bituufu bwe biba bituufu asoose kubyogera na Muhoozi ku Muhoozi tebabiwulirangako ng'abigamba ne Museveni Babba tebabiraba tebabiwulirangako ng'abigamba ne General Salim Sale. Abaganda bagamba tomala kugenda mu mwenge n'olyoka ogamba nti alinyimba ndi mutta. Okugenda mu mwenge balinga bategeeza nti omuntu ajja mu mwenge gw'abanne n'agupamamu n'agukolamu pupu. Kati abayimbi kuba kabaka yalinga kabaka gwe boogerako kabaka bwa abayimbi be balinga balina ekiseera ekimugambako era nga kabaka tasobola kutta muyimbi wane waffe. Kati bo abayimbi buli kabike balabanga kabaka nga bakakubamu oluyimba kati bavanga bagamba nti oyinza kugenda mu mwenge n'ogamba nti alinyimba ndi mukola ki ndi mutta. Kisingako gwe togenda mu mwenge tagenda kukuyimbako. Waliwo ebyogeza ku ffe Muhoozi twagala na kumwogerako naddala nga nze kubanga nze Ssendamu Mukasa Ssewandagi mutabani w'Enule Bulwadda Mawanda Ssewandagi muzzukulu wa Maliko Nyanzi Sserwanga muzzukulu wa Tofiri Kigogwa Kaddo muzzukulu wa Alexis Sajjabbi muzzukulu wa Bakama Empisi muzzukulu wa Kyagambiddwa ndowooza ntunuulira abo bonna mmenya ndi ku 7 bonna baawano nga nazaalirwa Mulago Hospital wali maama wange ng'ava Emau ku lusozi n'agenda Mulago Hospital ku makya saa 1:40 n'anzaala n'enkomawo ne bantwala ejjinja kaloli ku kigo kuba banzaala lwakuta n'asooka n'ajerega ekyo nnyo sinza obudde abaganda batokola babira balogo baseze ebintu byafutwa byafidina kakati nze akakima obukima akakola kati bifa abaganda ekitubeeza n'amannya nze Sentamu Mukasa Ssewandagi naye ye Kafeero nakizuula sirinnyali si Kafeero Tobi era kyowuli agamba nti ti amale kati n'agamba nti Tobi bw'ojja eri mu lulimi lwaffe olw'ekikessi eyo kodinemu ye kati ti amale ti gy'asirisa lyerinnya lye eryo erinnya lye mwe muva Tobi nga kodinemu gy'akozesa kati ebyo ngenze nkusimirayo biri ebyekikugu Tobi bimwakozesangedda mu nsiko ebyo si bya nsiko ebyo bya gavumenti ng'etambula luli bwe yali eyakajjaawo 86 ezo systems we zatandikiranga okukola ebyo kati kyoli agamba nti Tobi eyo codename naye kati eno gyayogera naffe kyasirisa ti amale eno tunulira Tobi erinnya lye liri mu ti naye kati nga bolaba oyinza okusanga nze Sentamu Ssewandagi bwe baba bakumpa codename bajja kuntuuma Ssewaayi kati nozo olaba Ssewandagi naye ne bamuwa codename nga ye Ssewaayi oba bayinza n'omuwa oba bayinza okuwa Semu oba Semuti nga codename kati gwe Kimbowa tuyinza okuwa Kiyowa nga ye codename yo oba ko kagenda akola byateekwa okukola kati tunulira ekyo olabe nti kati ono bamugjeewo naye ate baleese ono kati bwe banga myaka 2 gibaddewo nga tewali gavana wa Bank of Uganda kitegeeza ani abadde akola Museveni naye tukyalina Bank of Uganda weeri ng'ekola mulimu ki kozi yeje baba mujuza obuwumbi nkaaga gavana ya Bank of Uganda gyolabanga buli wa NRM waliwo abagenda ne basayiningayo sente ebyo bukyagiyita Bank of Uganda. Bank of Uganda is the lender of last resort nga yali badde diringa na banks zokka anti nabo kyandibadde naye ne kati n'abantu abajjayo sente mu banka yankula ya Uganda nti Secretary General wa NRM mu Bank of Uganda jagenda najjayo ensimbi ze nazireta oyinza okkiriziganya naye kakati ebyo Mwami Museveni yalonzo omuntu agenda okumuyamba okufuna sente obulungi kibabadde bategeeza era Muhoozi ojjukira lulinga ayogera ku parliament
n'abagamba nti bamuyise tajja kugendayo era n'abagamba n'obagamba nti ajja bakwata abasibe Muhoozi mutuufu okubagamba bw'atyo kubanga abo boolaba ayogerako abamanyi nti ku bo bonna tewaliwo asobola kuwangula akalulu okuggyako nga Bamuhoozi be bamuyambye okuwangula akalulu baleeta magye baleeta baddiso baleeta poliisi baleeta bakubi b'amiggo abo ebyo bikolwa bya Muhoozi bye biwanguza bano akaki returning officers baabwe kati naye amanyi bulungi nti buli anaŋŋamba gwe n'agamba nti tojja kuyitamu tajja kuyitamu kubanga nabo beemanyi nti kati kabanda nga n'okusoma teyasoma Kinkasimira yamugende nti oli school drop out kabanda teyasoma entuusi byevuba mu senior 2 bino ebiwandiikibira yageta bijigere yabijja kunkuluma y'omu ku ba MPs abali mu parliament nga balina certificate nga tebalina biwandiiko bali bana abatalina degree wadde nkubuuzizaako nenkwebaza emirimu gy'osobodde okubanga weekolera weebale nnyo weebale ddala gwe munafe atugoberera ku mukutu guno ogwa Kimbowa updates kyokola kyanjawulo weebale nakufollowinga buli kaseera ate era n'okusubscribinga otuzaamu amaanyi bwe tulaba comments ne views nga zeeyongera kitegeeza nti muli baddala muli bantu baffe muli mikwano gyaffe. Thank you so much. Kale mukkirize mbanjulire Dream Restaurant eyo yo restaurant ffenna mwe tulya ekyemisana ekyeggulo n'ekyenkya. Dream Restaurant zangibwa Wandegeya akatale k'Emmengo wolaba akatale ke Wandegeya kwennyini agamakuba abiri agakutwala awo gekutwala ku Dream Restaurant era nga wasangibwawo buli kimu kyewandyagadde okulyako okuddala ku kyenkya ku makya mpaka ekyeggulo oyagala kulya ku luwombo oyagala kulya ku luwombo lwa nkoko oyagala kulya ku luwombo lwa nyama oyagala kulya ku lwa binyeebwa oyagala kulya ku lwaki oyagala kulya ku mmere eri boil eyaffe oyagala kuwuta ku supu oyagala kunywa ku caayi oyagala juice omulungi oyagala juice ono waffe ow'amatooke oba omubisi nkugambye nti Dream Restaurant ojja okubanga obisange Wandegeya. Branch endala eri mu bitaala by'e Wandegeya ng'okutteko ekyekidde bwayise katono nnyo nga wakava ku Haji Kasule building kati wenjogera ntandise nammwe kati okulabawo tonnabatuuka ku First Pharmacy eyaawo naye Dream eri awo nga wakava mu bitaala mwe nyini Dream Restaurant ojja kubanga ogiraba era abaana baffe ojja kuba balabamu nga bambadde ate uniform eziraga omulimo. Ate awo waliwo n'ebisulo ebyakuwummuliramu singa omaze okulya emmere osobola nti akanjire nga mpumulyako wano waggulu era oba ojja kubanga owummula. Outside catering gyali obanga oyagala outside catering era namubirwa ajja kubanga akuteekateeka oyagala olina omukolo Walumbe kwanjira kuhenjira genda awo ate naawe oyagala ka delivery era ojja kuba kakuleetera kuba ku namba zisimu zolaba wansi awo buli kintu kisobola kubanga kikwangwira bannaffe aba Dream Restaurants awo Wandegeya kyesobodde okubanga mbagamba era nga mbajjukiza. Ye Senta Musewanda gibuuza ku bantu bo banyabo ne baseba batulaba batuuliriza batugoberera nanje musinziira tubalamusizza bannayuganda abalungi abafunye ebintu n'ababi kubanga lwaki n'ababi twagala obbalamusa bateka okufuna ekyokuyiga bafune ekyokulabirako tomanya olumu bayinza okukyuka ne baba abalungi. Omuyimbi kyeyavaga nti abalabe bange bakkuse kwegamba baleke omanyi omuntu ekimuletera okuba obubi njala naye ate ekiruma nti ate omuyala asobola okuyimbirira n'akuyeeya n'alaga abalala nti gwe muyala. Ennaku ezo nayina tokosho wano ne mulenzi ono T Amale mama ne mugikola twagikola T Amale n'agamba abantu bwe yali ayogeraga nti nze Sseggomba Sewanda gyoyo musajja mwavu nnyo nze tambulira mu benzi naye okuva olwo wiiki ewedde nakati noonya benzi ya T Amale ngirabeko ekyambuzi eri mu bigambo oba n'engatto zennyini ze yali ayambadde ku olwo bw'oziwanze sisobola kuzambala toziwana abakozi beewuwo siyinza nakuzikkiriza naye nga ye yakulaga nti ye ali bulungi nnyo n'omulimu gwennyini gwakola ku bukedde bw'oyita nze ngukole sisobola nsigalayo n'enkola bino ebyange tokola byakazanyiikiriza sisobola ne sente zennyini omusaala gwe bamuwa toyinza kungamba nti omuntu bamuwa emitwalo egitawera kakadde nali Doosi Light College katika mu ssomero lya secondary lirina abaana basuka 2,000 naye niŋŋamba nti mbitadde ngenzi naye kati omuntu akulowooza talina yadde ekkapa gy'alabirira naye yayagala okulowooza nti yaali bulungi nnyo okusinga bw'awerera abaana abataka wansi w'abana ku university. Lwakuba kati tulina n'ekizibu ku ky'abantu abayala
waliwo betulabanga abalinga abakutte edda naye nga tebakyayolesa enjala oli akubuuza n'okubuuza Sawandagi omusajja omukulu okuva bukyangamba gwe mpulira ng'ayogera ku nankani ekimubeezaako ku nankani eki mwami Kimbowa abatuula ku seeti wano mbasasula oba bwenziza okutambula okuva emaganja okutuuka ano mpadde transport nedda ssebo kati bwe sigenda kufuna okujja kate gwogenda okumpa singa babadde bansasula nti buli lwenzija ku ttooko kyosasulwa mba nzize kukola olwo omuntu yali badde akinnenyeza naye abantu banja be bantu baffe abo so tubeetaaga mu society bonna babeerewo twetaaga kubatunuulira bwe tumala obbatunuulira tubeetegereza lwa abantu bange bangi abanyiize ddala otuula otya ne tiyamale ku seeti gwe Sewandagi kulevoyo nga bw'ofaane muga ndi ekyamazima bw'oleeta myaka tiyamale bwe bamuzaalira mu 92 nze nalina abaana 4 ekitegeeza nti takwalifyinga nakubeera mwana wange akulembera abaana bange abana abasooka bamusinga obuki obukulu bw'onooleeta buyigirize nze nina diguli 2 ate kati nsoma mateeka naye ye yaŋŋamba wano yasoma by'amawulire naye alina n'ekirala kiyayogera nga kiri mu buzimbi naye bw'agenda okuddira BCP n'akituwa mu ffuulu mutabani wange manyi na mutabani wange trainer of trainers yasomera Abironi ne yasomesa bazimbi gwe mulimu kye yasoma musomesa waabwe bamuyita ani nno batuuta bwe bati balina erinnya lye babayita abasomesa abo yaŋŋamba ndi Dadi BCP oyo mwana kyavunudde si bwe kiri kitegeeza takisomangako senga abadde yakisoma yali badde akimanyi it is building and concrete practice naye yayogera birala kuyigiriza kutabula nkokoto ye yayogera kati obuntuntu obutonotono ng'obwo ffe twetaaga nnyo okutuula n'abaana abo kati ng'oyo ku seeti nga wano b'abantu abalala ne bamulaba kuba abantu balina kye bagamba njera nyina kyennyumiri kye njagala nnyo okukubiriza abantu baffe abo batuwuliriza era batugoberera bakkirize nnyo okuwuliriza bye batayagala kuwulira bye batayagala kuwulira ate baba balina okuteekako ennyesi mulimu information etukwatako we tulaga mwami Kimbowa wazibu nnyo abasajja bano batuteekeddeteekedde kye bayita ekitta bantu masaka tukigamba abantu nti waliwo ababeera mu Buganda wano nga si Baganda nga Sewandagi naye ng'ekyamazima talina walala gy'amanyi kati nga bw'olaba mukwano gwange Saamu Birebwe Mayanja minisita w'ettaka talina walala gy'amanyi kozi Nabakooba akyali mu myuka we oba oyo ali mu bira Saamu Mayanja ye mumyuka wa Nabakooba ye mukulu gwe bulijjo obadde omanyiriza ne mama Nabakooba ng'asirika nnyo nze bulijjo manyi nti Nabakooba yamanyi Nabakooba amanyi kati ono yakola omulimu ono y'omu ku bano abantu omanyi eriyo abakufu nga tebakkuta nga buli kye basanga baagala bakikole kiba kiri babanga enkima nekyeteerye era ekikwata nayo bwemala okulya nekkuta ate netandika okukwata ng'eyonona so mu lulimi lw'ebyobufuzi Saamu Mayanja kyakola gye bayita donke waaka abo ba useful idiots kati abantu nga bwe tugamba nti nga tomanyiiyo walala wammwe jjajjawo yasembayo okuva eyo e Burundi e Rwanda ne walala Boga Zaire n'ajja wano toyina walala gy'oyita home kubanga ne bw'oddayo eri abaayo tebakumanyi alwo abadde adambwako naye yabadde mu China ne mugaye nga mu China yadde mu China nangamba ne lwaki omusoma mu China jjajja wange azaala kitange yali kuno kitange yamuzaalira kuno nti ate jjajjaawe nange nzaalidde kuno nti rigimu ya myaka nga 10 tuli kuno kozi yange taata wa ne myaka 6 naye ayina 4 ne jjajjaawe azaala kitaawe ne yali nagamba siri mu China mba ndi wa kuno tebaweza 10 kati abo betugamba bafube nnyo okulwanyisa bannaabwe bano abakozesebwa nti omanyi ebintu bino babiteekateeka mpola mpola bwe bamala obiteekateeka empola olifaananga waffe abatezi b'emitego waliwo omutego baguyita akakunizo akakunizo bw'okatega nga kanafu nnyo kati n'ovaawo bwe kakwata omulimu gw'okunyweza guba gwako kino gye kikoma okulwanako gye kakoma okunyweza naye nga gwe wagenze dda buli lwe kirwanako gye kakoma okunyweza banjagala otunuulire abantu balina ebintu batunuulira ng'ebitali byakusaaga omusajja Matiya Kakumirizi
ayina oluyimba lwe yali ayimba oba yagamba betwala beruweero n'ayina akatundu wagamba nti pulaani z'obo tezaali za kugenda mu maaso naye abaasinga okumujuna be baana abaffe eggereggere kubanga bingi omumpembe yali tabikola ki tabimanyi abakyoli bwe babambulanga ennyumba ne bagijjako amabaati abantu baali balekako bazoka zaabwe nga bw'ogamalako tosobola kutambula kuva wano okutuuka Lungujja nago kati bano abaana be babagamba nti omukola nsobi bw'obambula amabaati lekako litya limu era kyova olaba ennyumba zonna ze babambulako amabaati eruweero bazirekangako ebbaati limu kubanga bano be baawa amagezi nti mulekako limu abo boolaba abasala ente ne bagibaagirawo ne baleka omutwe n'ebigere ne bateekako n'akapapula mbu esaliddwa musiraamu mulye baagala oli nannyini nte bw'asindika bazoka zitomera bino bye baalese wano nammwe abalala baalidde kati bwezituuka buzisanga nga n'abaana be baakoze eki nga baalidde naye buno obuntu bwetulabanga obutonotono mu byobufuzi bunene nnyo naddala mu kubaawo kw'abantu balina kye bayita extinction okumalawo abantu kintu kinene ng'oyinza okukkiriza nti oluyimba lw'abaana b'ennanziga tujja kulwana tunaafiirawo baaluwera lwali political okimanyi nti baaluwera era okimanyi nti baagala nakuwera kitiibwa kya Buganda ate abo babasusse era okimanyi nti baagala nakuwera ekkanzu n'eggomesi nga tolina tookosho yonna gy'otuulako nga z'oyambadde abaana b'e Buddo secondary balina oluyimba lwe baayimba lwalimu akatundu nga kagamba Buganda gwe nyaffe zukuka Katonga wuli ajjula wazze mu kulya baawera oluyimba olwo ne ku YouTube ne baludilitinga na buli wantu wonna we lusobola okubeera ne baludilitinga natuse to the extent okunoonya oluyimba noonya ne yalubayiyiza abaana tebamwogera nti gundi yaluyiya tolowooza nti yagamba abantu okuleka oluyimba olwo alina ekintu enyonyi alina ekyagoba emabegaawo kati bino ebintu tuteeka obitunuulira tubirabe tubyetegereze abadde nyogera mukwano gwange omu ku balabye programu eyo yasooka n'agiraba n'anyiiga nnyo programu ezo nazikola nga nagikolemu kati oli mayanja bw'agitwala ogisheyalinga ekinyuso ekyali kituleese n'akisalamu n'alekawo bye twatandikirako nga tukaayana ne tiyamale ne bye twamala nabyo kati ate ekirala n'akikwata programu yemu n'agisheyalinga n'ekwezi kati ye kwezi kwa programu yali nene saawa 2 kati ye kwezi yonna nga bwe yali yenkana saawa 2 n'agiyiwayo n'agisaako kati abantu bangi basookanga kuyomba nga balabye eyamayanja eri nga nti genda owulire ku programu ya kwezi ogirabe nga bwe ggwayo weenaggwerayo ojja kuba okkiriza lwaki nali saakola nsobi okusisinkana omwana oyo era okutuula njogere naye kubanga omwana bwogenda omwetegereza tugenda okumaliriza okuwunzika kapata atandikira ku linnya lye noga nti simanyi linnya lye n'asooka n'ajerega ekyo nnyo sinza obawudde abaganda abatokola babira balogo basezi ebintu byafutwa byafitina kakati nze akakima obukima akakola kati bifa abaganda ekitubeeza n'amannya nze Sentamu Mukasa Sewandagi naye ye Kafeero nakizuula si linnya lye si Kafeero Tobi era kyowuli agamba nti ti amale kati n'agamba nti Tobi bw'ojeri mu lulimi lwaffe olw'ekikessi eyo kodinemu ye kati ti amale ti gy'asirisa lyerinnya lye eryo erinnya lye mwemuva Tobi nga kodinemu gy'akozesayo kati ebyo ngenze nkusimirayo biri ebyekikugu Tobi bimwakozesanga mu nsiko ebyo si bya nsiko ebyo bya gavumenti ng'etambula muli bwe yali eyakajjaawo 86 ezo systems we zatandikira gavumenti ebamu ne basali musale bakale bakandonaho ezo systems we zatandikiranga okukola ebyo ebamu ne basamu kahamba kuteesanga munyarwanda kati kyoli agamba nti Tobi eyo code name naye kati eno gyayogera naffe kyasirisa ti amale eno tunulira Tobi erinnya lye liri mu ti naye kati nga balaba oyinza okusanga nze Sentamu Sewandagi bwe baba bakumpa code name bajja kuntuuma Sewaayi
kati nozo olaba Sewandagi naye ne bamuwa code name nga ye Sewaayi oba bayinza nomuwa oba bayinza okuwa Semu oba Semuti nga code name kati gwe Kimbowa tuyinza okuwa Kiyowa nga ye code name yo oba Kowa nkola za government yani kati gwe Kimbowa tugamba nti Kowa yes eyo code name kati nono eyo code name yo omuzudde buzuzi omugenza mu by'omunda abantu batubimanyi twava wano nga Bishop Makumbi afudde ne tugenda ekako ne jjajja Kayiira nga tugenza okulaba muzzukulu waffe akoze eki kyatubuukako twasangayo abaana be bana naye nga bonna abana si bambogo nga buli omu alina erinnya lya kika kirala bajja batya kati ono bwe yali annyonnyola wano n'ayogera taata we gwe bayita Sewandigi kati ye Kafeero ate Sewandigi wa Njovu Kafeero wa Nkima era wateeka okubaawo n'ensonga lwaki buli lwayogera tayogera ku taata we ayogera ku maama we kati omwana yayingira mu nsonga za nnyina ne kitaawe mukwano gw'abazadde ye mwe yava kati gwe guyingira mu ekyo kati obuzibu bwentunuulira Nakijjoba ono ayinza okuba yalina sayidi gy'ava nga yereeta obukyayi ku Baganda ng'oli Kafeero nga Kafeero ye ddala yali Kafeero ne yeefuula spam donor ewa Nakijjoba n'alekaawo nga takoze eki nga talabiridde mwana omwana n'agenda ewa Sewandigi n'akulira ewa Sewandigi yakulira Bukojja naye nga Sewandigi yaleeta kasukaali kati bino tubitunuulira ne tubiraba kati so twagala nnyo kama abantu baffe bakkiriza okuwuliza batayagala kuwulira bwe twayogera ku lunaku twayogera ebintu bingi ddala nze nayina amanyiranga ebiba mu kubwino n'ennaku z'omwezi nga nzikuwa bwe yatandika okujja yaja mu bino ebyekijegajega bagundi bano balinga basiyazi emengaawo bino babimanyi bino byamanyi kakati nze nga nze nina bisobola kwogera tewali byotasobola kwogera ng'omaze obitwogerako naye nze nkugambye atali mwogezi wa Buganda nti olugendo lw'abakulu bano okusaanyawo Buganda lunene kyova olaba Abaganda tubakubiriza bongere okuzaala Hitler yakeera ku makya natta Abayisirayiri 6,000,000 senga Abayisirayiri baali banyolo yali abamaze ku nsi naye Abayisirayiri bwe baba baali ffe kati ffe tuli 12,000,000 Abaganda wadde nga ebibalo bitulaga 7 era biraga nti ffe tuli batono nnyo nawe ogambye abasiraamu bagambye batuwasa n'abakazi bana era buli mukazi azaala kintu tekita okubanga tituli mu nzikiriza zikulembedde ku bana ate nze ntera nnyo kigamba abantu nti mu nsi yonna temulimu bufuzi bwa nsikirano bwenkana Buganda maanyi omuzungu ye yasooka okulwanyisa omunyolo yasooka okulwanyisa Obuganda mu myaka gya 1800 omuzungu n'ajja wano n'akola endagaano ya 1900 okuva 1900 okutuuka 2020 mwegi gy'emyaka 10 emeka 5 egyakayitawo buli muntu alwana na Buganda esaanawo etya eggwawo etya teriyo bufuzi bwa nsikirano bwe baali balwanyisiza myaka 10 ne bw'okwata obukwasa emyaka gya Museveni gino 39 byamaze ng'alwana n'Abaganda byatukoze n'ojjako emyaka 5 bwegiti n'obikola eggwanga eddala oba Abanyankole oba Abanyarwanda bennyini Abachina bennyini n'obikola Abachina bennyini baggwawo mu myaka 5 n'obibakola tebayinza kusigalawo baggwawo ne babulwa ne kyebakola naye bino byolaba njagala otunule family planning oyo kaweefube temuzaala nnyo mwegeme akaweta akaki kaweefube ali wano waffe ewala taliyo naye wano waffe Mwami Kimbowa ogoloka nga tolina yadde sirinjaga yadde sirinja ameka bugenda okuziba ng'olidde ng'onywedde ne bw'otambula obutambuzi Mwami Kimbowa n'ova wano we tuli n'ogamba nti koddeyo kufufa
nga buli muntu gwoyimirira omuganda mukama wange saalidde kyaggulu naye bw'ontaasaayo siringi 10 nendi ekyeggulo mba nkoze ogenda otuuka kufufa ng'olina omutwalo nga tokoze kiri mu Buganda okko ekyo tolina wala gy'okisanga naawe wane Buganda weewo woddira nze nakulire Nanziga eyo naye ng'emmere tulima yakutunda lumonde ne muwogo byabanga byakutunda ng'eyaffe ey'okulya awaka teyabanga nnime yavangawa bimererezi bwe mutema ebikata mu mwanyi ne mumala ne mujja mu lumonde kati amalagala ogaddamu ne gamererera muwogo oyo gwe tusuula ku nsalosalo addamu n'amererera oyo gwe twasimanga nga yemmere gye tulya ne mugiri omwaka ne gugwako ne mukwata omulala lwaki akolebwanga kityo Katonda yatonda ensi eno n'agituwesa emitima egi nga buli kye twagala weekiri wano Buganda wogende wa Kimbowa n'ojjayo muwala we n'omutwala ewuwo n'akuzaalira abaana 20 nga tewali n'akunoonya n'abaana ne baddayo eka ne babaaniriza wajjajjaabwe ne babasanyukira nnyo ne mukazi n'abeerayo n'akusanyukira nnyo wane ewaffe w'osobola okujja n'osanga ensiko y'omuntu n'ozimbako akasiisira n'olima n'obeera okwo enkya Sam Mayanja n'akuwaga n'ogamba nti ze wanne ekibanja mazeewo emyaka 10 ewa abalala wadde nga balundirawo nte tosobola kuleeta nte eyo Kimbowa kuliira mu nsiko ya Sewandagi yadde eddakiika 5 ekyo kituufu basajja bakambwa abo wane waffe w'osobola okujja n'okeera ku makya nga n'amatuugo mamagalavu bwe gati bagalaba nga bwenna n'ennyindo China n'ogamba nti gwe serunkuuma ne bakuwa akalulu naye nga bakula nti gwe oli mu China wane waffe w'osobola okujja n'osigaza erinnya lyo nti gwe nnyeko ne bakulonda n'ogenda mu palamenti gwe Uhuru ne bakulonda n'obeera mmeeya waabwe naye gye tukomye teolaba nola yanikira akabasingi Katongole n'abeeru mulanyi n'ataliddala baamulo si Katongole musajja muyindi ayanikira akamuzungu Vizira munnamubiru yali mukazi muyindi yasoko kikaano mu lukiiko wano wejinja Captain Mike Mukula gwe yawangula ku bya NRM mu Eastern omuyindi wa muzungu abo kati fe Katonda yali atuwadde omutima omulungi naye gye tukomye okuba n'omutima omulungi abantu baffe gye bakomye okuba n'ebizibu ebingi ne bayagala okulya ensi yaffe ne bayagala bagitwale so kati ebintu ng'ebyo twasusse ekisa tuteekwa okubyetegereza tumanye gye bitutwala tulabe ensi yaffe tugikuumye tutya kale ye bwana Sena Musewandagi gwe tukyanyumya naye nga kikulu ennyo abantu bakkirize okuwuliriza ebyo bye batayagala kuwulira ekiseera ate nabano abantu bana batwogerako bana batukolako ebikikinike tubalabula amazzi gookya gali ku muliro omuliro bwe guvaamu baganywa waliwo akaposti ke naadde nsoma kabadde ku X ono muwala minisita tukyamanyi Twitter wadde Elon Musk yagitumya ebibye Twitter ono omuwala we ukozi bayita bati ono omuwala gwe bayitanga Evelyn Anite oyo yagamba president omwaluwa waluwa Anite si mukazi mu Lugwala manyi mukazi mu Lugwala Evelyn Anite we koboko bayumbe naye waluwa koboko yalinga aluwa ne bagisalamu obudisi yawandise ku Twitter n'agamba nti bw'okula yawezezza emyaka 4 bw'okula ebintu otandika obbirawo mu ngeri ekintu ekikulu nejjusa statement ze nakolanga nga nkyali muto nzijjukira n'agamba nti we have the maje naye nga simanyi nange na maje ge nali ntegeeza nabano tubibagamba bijja kuba kati kyovola baffe Buganda baali bagimentali bagikuza bagiteekawo mu setup ya Buganda ng'abato tuwuliriza bakulu lwaki kikuyamba okuwuliriza abakulu nze tera okugamba abaana bange nze nesuula mu jjulume ne nva ku ssomero nga bampa ne school fees ningamba nti nvuddeko ngenze netandika kwasamanya genda bamuki naye ku ssaawa eno nkwata nejjambiya mwana wange agambye nti tajja genda ku ssomero kuba ogomanyi omukulu obukirimu kuba manyi gye byankomya manyi gye byankomya mubise bwali badde Kimbwa ngoyinza okuntuuza ku ATM ne tiyamale ne lwakuba nti bano
tutula nabo ku seeti emu tubalage ate wotamulaga okubafaanana tekitegeeza nti tuli bo virus we gwe bamuteekamu asigala amusaasanya kati oba olina okujabulula kati ono atayiya n'okumuyiiya mwana ate munnange era nagambye abantu kati abantu ng'olukumi oba 15 abamulaba ng'ayiyiza ebiyiiyo bye bingi babikkiririzaamu yasoma wano bayibuli ng'alaga nti Museveni alina namba 7 n'amala n'ajja atubulya erinnya lye Tobi n'agamba nti abawarabu amanya abaisirayiri mu kwogera kwabwe tebalinaamu Tobi mbwe ennyukuta eyo bagiyita Tovu n'atandika okusoma amanya mu bayibuli agalaga erinnya lye nga ndimubuuzizza naye bwe nzira yawaka nange yankwata obwongo wano naye nembiwakanya wano bwe nzira waka ntandika okulya nendaba Tel Aviv nga kibuga kya Isirayiri ekikulu kati olwaleero ngenda okuluwulira prime minister wa Isirayiri nga bamuyita Benjamin Netanyahu nga balina ne nickname gye bamuyita Bibi ate ng'ekigambo bakyogera nkiwulira nabadde ku CNN nga nkiraba Bibi Kikono yagamba nti ewaabwe teriyo V teriyo B bagisomanga V ngenda okutunira n'ekisaawe kyabwe ekyennyonyi ekikulu Ben Gurion ningamba ye kati bw'abanga asobola okukwata obwongonzi omuntu alina diguli 2 kati lowoozaamu bali abalala balowooza nti so mikwano gyaffe tukkirize mugume eyo no tubadde tujja mulumba mu matwalege tumulwanyisizeeyo eyo no tubadde tukyali ku Nyanjula manyi wana Sente Musewandaji musajja alina abasire baga nti ajibwako hadithi Sente muntu abadde otuli awo ekibinja ekyabadde kijjuddemu beeyita abawagizi mwabaddemu abanyaguluzi oba kigambo kituufu abanyaguluzi banti okunyagulula kuba kuzaayo bibbe kati bw'obayita abanyaguluzi ogamba nti bakwata ebibbi ate ne babizaayo kati ono yabba yakwata ensimbi ezaali eza Sako bano bakondo mwabaddemu ababbi kati mwabaddemu kondo Mawanda omubaka akiikira abantu ba zitiyigara naye munange erinnya bwe baliwula balowooza nti waawano naye muchayina era ne batuwaayiriza nti Mawanda Muganda akiikirira Igara Mawanda muchayina genda maaso mwabaddemu Kabanda oyo naye Kabanda naye muchayina Kabanda manyi Kayibanda ayagala nnyo okwetuuma Kabanda era manyi bakayibanda abawerako nga beeyita bakabanda nze ate mu kika ky'embogo ndi authority abantu batono nnyo mu kika ky'embogo besimanyi agamba Wambogo gyatambula ayiteeyite naye ffe tumumanyi so Honorable Kabanda w'Emityana eyo bakulembeddemu abantu ne batandika siwe Kasambya anti Kasambya kiri Mityana ka constituency akali Mityana bakulembeddemu abantu mbu bawagizi ba Muhoozi ab'ekyo ekisinde ekyo kyeyateekawo kyeyita PLU nga bagenda mbu beegugunga bagenda ku parliament bawakanya bannabyabufuzi naddala bembe ba parliament mbu abasusse okuvoola General Muhoozi era mbasusse okuvoola General Muhoozi alinnya lyabwe eryabaddeko nnyo ku mwaga kaddeko Ssemujunganda nti asussizza era ne basaba speaker ne deputy speaker bakome ku ba MPs abo naddala okubawa time ate era n'okubawa omwaganyo ogwo okwogera mu parliament n'okubakomako nga bali ku General Muhoozi akulira amagye ga kuno eyatendekebwa mu Thunderhurst military training mutabani w'omukulembeze w'eggwanga omukulu first son eyegwanyiza entebe y'obukulembeze w'eggwanga yatondawo ekiina ky'obufuzi n'agamba kyali kisinde omanyi omulembe gwa Yoweri Kaguta Museveni gwavuwazizza nnyo abantu ennaku ezo mbadde mbeera mu bwayiisa omwo kuba bwenva Makerere nnyimira bwayisaawo n'entambula n'enzira bwe nti kati nga ntula ku streets z'ebwayiisa ezisinga obungi nga buli woyita waliwo omukazi atunda ffene nembuuza abaffene nga bangi nnyo ennaku zino mu bwayiise nakitegedde eggulo bwe nayise ku Northern Bypass nga ngenda e Busega nga bonna bakazi bato baali batundira ffene ku luguudo luli nannyini luguudo yalagira bagobweko oluliwa olwo lwa Northern Bypass ani nannyini lwo mbulwa Museveni naye ng'ate balukola ku ssente zaffe olw'okuba ayitawo ejjukira yasooka kugobako babimuli abali batundirako ebimuli
kwegamba bw'abajja tayagala kulaba muntu yenna ali ku kkubo mu kkubo. Kati obwavu obwo bw'olaba nti omuntu atuuka ne ku extent egoba abatunda ffere ku kkubo nga bakazi nga balina bwambe ng'emmotoka gy'atambuliramu ya bullet proof akambe tekayinza na kufumita mupiira gwayo. Kati tonenya bakabanda bye bakola osoose kusoma tweet ya Anite n'eri abantu abamu nga bo obusiru obwabwe buyonke nga they are naturally stupid nga bazaalibwa batyo tebasobola kukyuka. Ati Evelyn Anite oyo gwe walabye teyali musiru naturally abanga omuntu atamidde omutamivu ayogera naawe mula n'afuka ne mu mpale bwe gumuggwako atunulira engoye n'alaba nga ziri lugala n'afuna ensonyi ye Evelyn Anite. Kati eriyo bano bali mu kiti kya Sam Mayanja bano bakabanda bamawanda. Kati ate mawanda olw'okuba yabba ensimbi ziri kati anoonya cover anoonya ngabo enaamukuuma era ababbi tubalabe bangi nnyo ku mulembe gwa Museveni. Alina n'essomero ewange eyo bayita St Michael esonda awo. Ababbi tubalabe bangi nnyo ku mulembe gwa Museveni guno nga banoonya cover we baneekweka. Era bino babikoze si babisookedde lwaleero neebuuza abadde boogera nti Ssemujju Ibrahim Nganda ebyo ebigambo byayogera muga byogera ku Muhoozi amwogerako bikyamu oba ayogera bituufu. Bwe biba bituufu asoose kubyogera na Muhoozi ku Muhoozi tebabiwulirangako ng'abigamba ne Museveni oba bo tebabiraba tebabiwulirangako ng'abigamba ne General Salim Sale. Abaganda bagamba tomala kugenda mu mwenge n'olyoka ogamba nti alinyimba ndi mutta. Okugenda mu mwenge balinga bategeeza nti omuntu ajja mu mwenge gw'abanne n'agupamamu n'agukolamu pupu. Kati abayimbi kuba kabaka yalinga kabaka gwe boogerako kabaka bwa abayimbi be baalinga balina ekiseera ekimugambako era nga kabaka tasobola kutta muyimbi wane waffe. Kati bo abayimbi buli kabike baalabanga kabaka nga bakakubamu oluyimba. Kati bavanga bagamba nti oyinza kugenda mu mwenge n'ogamba nti alinyimba ndi mukola ki ndi mutta. Kisingako gwe togenda mu mwenge tagenda kukuyimbako. Waliwo ebyogeza ku ffe Muhoozi twagala na kumwogerako naddala nga nze kubanga nze senda mu Mukasa Sewandagi mutabani w'Enule Bulwadda Mawanda Sewandagi muzzukulu wa Maliko Nyanzi Serwanga muzzukulu wa Tofiri Kigogwa Kaddo muzzukulu wa Alexis Sajjabbi muzzukulu wa Bakama Empisi muzzukulu wa Kyagambiddwa. Ndowooza ntunuulira abo bonna mmenya ndi ku 7 bonna baawano nga nazaalirwa Mulago Hospital wali maama wange ng'ava Emau ku Lusozi n'agenda Mulago Hospital ku makya saa 1:40 n'anzaala n'enkomawo ne bantwala Ejjinja Kalooli ku Kigo kuba banzaala Lwakutaano. Ku Lwomukaaga enkeera ku Sande Father Jagwe n'asoma misa Ejjinja Kalooli ne bambatiza. Kati oyinza kungeraageranya na muntu gwe bagamba nti bamuzaalira Dar es Salaam n'akolayokko n'asomesayokko n'okusomesa teyasomesaayo kubanga oyo mwana abadde wano nga weero ddiyu bamusindise mbyero ddiyu nga mwana muto abadde wano e Kabojja simanyi Buddo Junior biki nga waasomera nga ffe tuli bantu bakulu nga tumulaba. N'agenda Sandhurst Military Academy teyagendayo lw'amagezi ge. Sandhurst yagendayo lwakubanga first son mwana wa president. Omanyi ezo university ezawaggulu London School of Economics Harvard ogendayo mu biti bibiri. Osobola ogendayo nga mukwano gwange Dr. Kabumba nga mutwegwa gwe gukweyimiridde. Abalala osobola okusomerayo ng'oli mwana wa mukulembeze. Eyo qualification ekutwalayo basobole okubangula bakufuula ekyoyagala. Kati kye bakola ensobi kwe kulowooza nti tujja kumukkiriza afuga eggwanga lino. Ekyo nakigamba abantu nti Muhoozi bw'ali kwata entebe y'eggwanga lino n'agituulako ekinene ennyo kyalimalako guliba mwaka gumu. Naye abantu abali babafudde mu mwaka ogumu baliba tebafangako mu byafaayo bya nsi yonna wano wansi w'enjuba. Bw'ali bakuta obuyinza ng'ayagadde abukwate. Endowooza egitunuulire yakugambye nti oyo Kabobi singa si taata wange n'alibadde namusazeeko dda omutwe. Kati omuntu endowooza yeye
obwongo bwe bulowoleza mu kusala mitwe. Kandi Dr. Besigye ku lunaku lw'abazira talusukka. N'agamba nti Dr. Besigye tugenda kumutta ku lunaku lw'abazira. Naye Besigye gwayogerako yalina obulamu bwa kitaawe. Singa si Besigye Museveni yali badde yafa. Nalaba omusajja yali ani? Ono yali akulya Wembule bamuyita ngani? Kayanja. Ng'ayogera ku Besigye oyo. Yabe temumanyi Besigye. Bamuyitanga Kayanja. Obulamu bwaffe bonna buli mu ngalo za Besigye. Oba yalagawa simanyi na kumanya Kayanja sikyamuwulira. Oba yafa oba akyali mulamu babayo ne balita yali. Brigadier ya Kayanja. Oyo naye abo kati ngabo katonda alina kubayamba buyambi ensonga lwaki basiri kati abe kibasirisizza we baakolera ebikolobero baali batamiivu kati omwenge bwe gwabagwako bagamba nti eyo twakola nsobi. Simanyi naye eri Kayanja owaawa n'oba Kayanja omukyayina. Anti bakayanja beddira mbogo na mutima naye nze waffe mu mbogo simumanyiiyo naye olw'okuba mutyanga alina ennyukuta eby'endala mwogerako mpola mpola. So Saabasinga boogeza mwenge babaako omwenge ku muntu we balina ke balidde. Samiju tasusseza kukina ku muduumizi w'eggye ly'eggwanga. Yayogedde kikyamu ki? Akala okumuleeta nnyo ku mumwa buli kaseera. Nga kiki kibi kikyayogedde. Muhoozi bw'aba tayagala bamwogereko. Alekeraawo okwogera ebitikinike. Ffe tulina ssemateeka waffe owa Uganda. Omanyi oyo ye ntambula naye mu nsawo yange wano nzenga munnamateeka. Genda wali ku LDC, genda buli awali bookshop wonna. Wali emitwalo 2 ojja kumufuna. Ssemateeka ono w'eggwanga agamba all of power belongs to the people who shall exercise their sovereignty in accordance with this constitution. The people shall express their will and consent on who shall govern them and how they should be governed through regular, free and fair elections of their representatives or through a referendum. Naye agambye nti without limiting the effect of clause 1 of this article, all authority obuyinza bwonna in the state obuli mu gavumenti emanates from the people of Uganda, buva mu bantu ba Uganda. And the people era abantu shall be governed through their will and consent. Bajjanga kulembera kusinziira ku kwagala kwabwe. Ali Muhoozi tayinza tweka kaatikako ayagala tayagala tayinza kutukulembera ng'asinziira mu ekyo. And gone are the days ba Museveni we bagendera mu nsiko. Tekyaliyo omuntu alidda mu nsiko n'akwata bukulembeze wano. Gone are the days of Amini we bakwatira obuyinza. Muhoozi talowooza nejja kuwamba obuyinza nga Amini bwe yabuwamba abutuulemu. No way tajja kukisobola. Ate batabani b'abakulembeze okukwata obuyinza si yasoose okwagala wadde nga waliwo ababufunye. Abasinze okwagala be bangi naye ababufunye be batono ate be basingira ddala obutono era be batono nnyo ate abatiŋŋiinya. Tubirabyeko naye katula all power and authority of government and its organs derive from this constitution, which in turn derives its authority from the people who consent to be governed in accordance with this constitution. Kati ye mwami Muhoozi bwakeera ku makya n'agenda kati wuliriza obuyinza bw'abalamuzi 21 ennyingo ya 20 judicial power is derived from the people and shall be exercised by the courts established under this constitution in the name of the people and in conformity with the law and with the values, norms and aspirations of the people. In the exercise of judicial power, the courts shall be independent and shall not be subject to the control or direction of any person or authority. Kati bwe yabadde ku lunaku lwa Terehesita n'alyoka kugumbula abalamuzi era n'ababuulira nga bwe baagala okutuzza mu birala era ye bw'atajja kubakkiriza abalamuzi obuyinza bakozesa si bwa kitaawe wa Muhoozi. Constitution ya Uganda bakozesa bwaffe bantu ba owinyi ddolo ffe tubakkiri obuyinza bakozesa babukozesa mu linnya lyaffe era ndowooza ddolo waali kati n'okutyatya talina kyajja kutya. Pologoma yabogodde muduumizi w'amagye ayogedde teyya mpologoma era ffe tugamba bwinyi ddolo abe mugumu ayongere kuguma buki bugome na kunywera bino bijja kuba era bino twabisuubira nti bajja kubikola era okumanya nga ebintu bikambwe nti n'ababaka ba NRM nabo bagenze naye baneewewuunya emitwe nabadde mpuliriza maawo ne ngamba mutuufu
Omuntu yandibadde oba omanyirawo omwana ono ntabye mu magezi Mungu n'omugamba nti mutwale. Ekinnuma nti abantu nga Mao kwe kubanga azaalibwa mukazi Muganda ate n'awasa n'omukazi Omuganda. Aliwo omukazi w'Omuganda ono mukyala Kayanja. Maama wa Mao. Ngamba ye gwe yawasa. Oyo naye gwe yawasa mbu naye Muganda. Ono mukyala Kayanja. Ate kati yawasa wa Kayanja. Ate omukyalo oyo gwe yawasiza juzi. Yazemu n'awasa omulala. Mao yakawasa omwaka ogwo guwedde nga gufundikirwa. N'amubba ku Kayanja. N'amubba ku mwamba mita Kayanja. Omukyalo yali azze kwesimbawo ku bwa Road Mayor Kampala mukazi mu China. Akasi mu China naye empuli yalina Kenya lya mayanja. Ye mayanja oba biki ebirala. Kati goyinza okumuwakanya nti si waawano. Ffe tumulabirawo ne tugamba nti waawano. Kati bw'omutunulira ng'ayogera ebintu by'atasobola na kutegeera. Kyokka ng'olunaku olumu Ssemujju yennyini yamugamba nti nakulabako nga bakukutte ng'okaaba. Ne bakutwale nakasongola mu kkomera n'enzija n'okulambula n'enkulambula. Kati Ssemujju ng'ogamba nti ayogedde kikyamu. Tuli ku nsonga abantu babadde bakwatiddwa mu biki ekisirusiru babayimbule ate gw'oyagala gamba ate butondewo etteeka eddala. Simanyi Anthony General kakati yaluŋŋamye agende abagetteeka mu bunambiro era ekiriwo kati kokasi ye nale myatudde begenda kuwagira nabano walabe bagenda okukangakanga kye babadde bategeeza era muhoozi ojjukira lulinga ayogera ku palamenti n'abagamba nti bamuyise tajja kugendayo era n'abagamba n'obagamba nti ajja bakwata abasibe muhoozi mutuufu okubagamba bw'atyo kubanga abo boolaba ayogerako abamanyi nti ku bo bonna tewaliwo asobola kuwangula akalulu okuggyako nga bamuhoozi be bamuyambye okuwangula akalulu baleeta magye baleeta baddiso baleeta poliisi baleeta bakubi b'amiggo abo ebyo bikola bya muhoozi bye biwanguza banaakaki returning officers baabwe kati naye amanyi bulungi nti buli anaŋŋamba gwe n'agamba nti tojja kuyitamu tajja kuyitamu kubanga nabo bemanyi nti kati kabanda nga n'okusoma teyasoma tinkasimira yamugende nti oli school drop out kabanda teyasoma entuusi byevuba mu senior 2 bino ebiwandiiko ebirala yageta bijigere yabijja kunkuluma y'omu ku ba MPs abali mu parliament nga balina certificate nga tebalina biwandiiko bana abatalina degree wadde towayiriza certificate naye tagirina naye olw'okubanga munnange mwana wa mbuga abantu bangi bayitawo nogattiriza bagattiriza simanyi kano kali equivalent ebyebirenge ebyo Katonda yamponya ebyo kano kali equivalent ku kano ebyo ebiwandiiko eby'emirenge ebyo kwata kino kwata kiri kwata wano kwata ne babiweyinga ne bijjuza juzi baali babasoma bako obuyigirize mu parliament omwo abali bana abatalina diguli nga kabanda y'omu ku bo kati ŋŋambye nti school drop out leka y'omu ku bo ate aba yagifuna nti so ekiri eyo Ssemujju bamuganye bagambye speaker amukomeko asobola ate era babadde bayogera n'okwogera mbu simanyi speaker akendeze ku budde bw'abawa speaker si yabawa obudde teeka lye lyabawa obudde nti boogere eddakiika 3 naye nazo ntono kati ate speaker musajja wa Katonda naye ayagala okuwa ku baabwe boogere ayagala okuwa ku wafu ow'ennansana Wakayima ayogere naye kubanga okwogera mu palamenti oli bw'atuula muyimirira buyimirizi bwe muti kati speaker agende otula nga mbayimiridde era Ssemujju yayimiridde anoonya bw'ati awe ku Wakayima awe ku Kabanda nga tamulaba kati anaawaani kubanga sirabayo omuntu gwe bali bammye nga ayimiridde ayogere ne bamumu kuba bizinensi ya speaker eya palamenti yakuwa bakoze eki bayimiridde kati abalaba era tajja kubawa abamu bwe mwasindika tebayimirire teboogera era naye nakubajerega abajereza yagambye nti baffe ono byakunyumyamu bunyumya ne baagala okukiwakanya naye nga nakyo kyabadde kituufu bakeera ku makya ng'omulimu gwabwe omukulu palamenti nyingo ya 98 79 omanye ennaku zino mujja kulaba nange engeri gye nafuuka munnamateeka buli kintu kyonna ntunula mu mateeka twagala kukola nsobi kati buli kintu kyonna palamenti nyingo ya 79 subject to the provisions of this constitution parliament shall have the power to make laws on any matter for peace order development and a good governance ogwe mulimu muberebere ogwa parliament kukola mateeka kakati tugenda tutwala abalimi ewaffe twatwala musomesa wa kubumba nga modeling and designing art history n'amejalinga mu kubumba kati ogwe twatwala naye ng'omulimu gwa palamenti omubereberye gwakukola gwakukola mateeka kakati Kabanda school drop out omusuubira kukola ki kuba ndere ya muwoze except as provided in this constitution no person or body other than parliament shall have power to make provisions having force of law in Uganda except under authority conferred by an act of parliament. Parliament shall protect this constitution
and promote the democratic governance of Uganda. Omulimu omulala gwa parliament gwa kugabanya keke ey'eggwanga ne bajja expropriatinga ne bagaba zino ne bazigabira bali naye nga buvunaanyizibwa bwabwe etteeka liryabawa Acts of Parliament Act ne bamala okugabanya keeke Mwami Museveni n'akwata budget n'agizaayo nga maze negisaako omukono n'abagamba nti sente zange mwazigabye bubi ng'alinnonge yakwata sente ze eyatunda ente ze Lwakitula oba Ekisozi n'aziweereza mu consolidated fund nga zayagala bamugabire keeke endaba nabbanja yagitambuza ne bamala ne bitwale mu covid nga abaka ba parliament ne baddamu ne bakola Museveni byagala ne batujjako ffe sente z'amalwaliro ne baziwaloko ne batujjako sente z'amalwaliro ne baziwa Olisimanya akola eddagala lya covid eyateeka obuteesi bwa ambulera obuli awo mu factory Matuga mpitawo nga ambulera waliwo ambulera kati wanyirira nnyo naye tewali kivukola kivaayo kati abo banga si kunyumyamu bunyumya mumala mutya okuyisa ekintu nekidda parliament bubeera mu nkola eyisa amateeka etteeka bwe muliisa emirundi gumu ne muli wa president bw'agaana liteekako omukono aw'ensonga ne likomawo bwe mutulanga ensonga yenfu muddayo ne muliisanga bwe liri bw'agaana liteekako omukono alikomyawo bwe muddamu ne muliisanga bwe liri lifuuka tteeka nga tekuli mukono gwa president parliament yali ekozeyo etteeka erifaanana bwe lityo bamutya Museveni buli kyagaana kye bakola ki kye bazaayo kati abo bajega yensonga lwaki tugamba nti ku mulundi guno twetaaga parliament ogitwalamu abantu abategeerekeka gye bali neyo abantu eyo nsonga besimbye era banange NUP efuukidde ekizibu abantu bali eyo basaba kaadi ya NUP negwomanyi obulungi nti ono wa NRM naye ayagala NUP kubanga amaze okupima nti wane Nansana municipality NUP yewangula era nze newunyanako onyolinga agamba nti tugenda kalukanonyeza ku ground twagala ground Nansana municipality ekiriyo oba wano mu Buganda kati NUP eri ku ground si Kimbowa NUP eri buli wamu buli gwossa ku ground ng'alina flaga ya NUP ayitawo baba ogenda wulira kibayita ne bw'ossaawo mbuzi ng'erina kaadi yaki era eyitawo kati ffe tetwetaaga kugamba bantu kugenda ku ground tuteekwa kugamba buli ayagala okwesimbawo nti teeka CV wa ku meeza katulabe bwezitowa ate ginnyonnyole obazeeyo kakati nalabye mikwano gyange nga bayingira mu debate naye bantu bamu bajega gwe ng'oli mudongo nokkiriza oyingire mu debate ne munamateeka obwongo bwo bukulowoozesa nti oyinza okuwangula munnamateeka mu debate nga kyemuganza okudibatingirako kyakkola mateeka yo obuwaayiro kati mwami Nalukoola obuwaayiro bwonna obwa ssemateeka bumuli mu mutwe kati olaba nange Sewanda omanyi kati myaka maze 3 mu law school naye obuwaayiro obusinga obungi kati mu ssemateeka bugenda buyingira ndowooza kugamba bugambi 2026 nembikula kifaanako nga bana basoma bayibuli babujingo buli kawaayiro mu bayibuli bakalina kati bw'oyingira n'oyo mu debate oba muri jegawo okkiriza bukkiriza ndi mukama wange kubanga mu parliament bino bino betugenda okuyisa mu parliament twetaaga debating skills nti mu ddakiika 3 omuntu asobola okwogera ensonga ye negguka mu ddakiika 3 omuntu asobola okulemesa ekiteeso ky'oli omanyiza akodde ke nakozesanga ewakiso kali kamu kokka Kimbowa bw'aleeta ekiteeso kye nteekwa kuba mukugu nnyo mu kukiremesa kati ekitegeeza ki nti Kimbowa tayinza kutwala kiteeso ku floor ya parliament nga tamaze kunneebuuzaako munange Sewandagi akateeso kange keekano nakali tonnwanyisa kati ekyo kinyamba ki nti enkya bwe najja n'ekyange Kimbowa seetaaga na kumutuukako kasajja bw'olemesa ekiteeso kyako ekyange nange kajja kiremesa kati bano baleke kunyiigira Ssemujju Ibrahim Nganda kale tuwunzike ne President Museveni alonze Governor Bank n'amuteekako mu China amutaddeko mu China Professor Michael Atingo agenda kuba amyokebwa Dr. Michael Atingo agenda kuba amyokebwa Professor Nwagaba naye Mwami Museveni olowooza walonda Governor wa Bank of Uganda alina ekyamaanyi ekyenjawulo kyakoze okuba baze emyaka 2
nga tewali kati badidde mukwano gwange musomesa wange yansomesa Makerere Ramadhani Gobi bamutaddeko akakiiko kamubuulirize era kamukwate n'okumusiba kamusibe kati akakiiko kagenda okukwata Ramadhani Gobi kamuvunaane kamusibe kati oli abadde kuba ya PS wa finance kakati nga bamugjawo baleeta ono omulala amukoleki amwongerezeko agenda akola byateeka okukola kati tunulira ekyo olabe nti kati ono bamugjeewo naye ate baleese ono kati bwebanga myaka 2 gibaddewo nga tewali Governor wa Bank of Uganda kitegeeza ani abadde akola Museveni naye tukyalina Bank of Uganda weeri ng'ekola mulimu ki kazi yeje baba mujuza obuwumbi nkaaga Governor ya Bank of Uganda gy'olabanga buli wa NRM waliwo abagenda ne basayiningayo sente ebyo kyagiyita Bank of Uganda. Bank of Uganda is the lender of last resort nga yali badde diringa na banks zokka anti nabo kyandibadde naye ne kati n'abantu abajjayo sente mu banka yankulu ya Uganda nti Secretary General wa NRM mu Bank of Uganda gyagenda najjayo ensimbi ze n'azireeta oyinza okkiriziganya naye kakati ebyo Mwami Museveni yalonze omuntu agenda okumuyamba okufuna sente obulungi ennyo nga tugenda mu kalulu kati ensimbi abadde yamulonda abaddewo ng'omumyuka ayamujuza bujjuza era bulijjo yabadde amukolera donke wakawe kati amusindise mu kakiiko ka parliament akaprovinga babawadde nawulidde ne Ssenyonya asaba akakiiko ako kabeere mu lujjudde banafe ab'Ekenya abatalina kye bakweka ekyo bakimala kati n'ekyo kifunga kya Governor Bank of Uganda yali badde Museveni nga si yalonda nga tuteekayo buteesi biwandiiko byaffe ne tusaba interviews ne zibeera ku public ebo ziraba Kenya balonda saabalamuzi w'e Kenya Maraga we yabeera nano yamuddira mu bigere nga ffena nange yali e Uganda natula bwe nti nenzikakasa ddala gwe balonze yoyo agamba nti bajje tutuule wali babakuba ebibuuzo babasoye ebibuuzo byabwe nasomera Manchester nkoleddeko wano naye kati bano beekweka bagende babeere bano baminisita mukwano gwange omugenzi Alhaji Nassan Tegete Sebagala Seyala minisita Fort Portal nga gyali eyo waliwo futu soja wange namulabye ng'ali ku gundi oluzungu ne lugaana n'ateekawo Oluganda kati abantu abafaana bwe bakabanda bano boolaba bateeseza omusajja ojuzi bamugoba oyo weewo Nansana Wakayima Musokensera omutaani w'omugenzi Kasule Sebunya bamugobedde kyati bamugoba kakiiko tomanyi nti naye yali alondeddwa ku kakiiko ku ba commissioners ba electoral commission bamukwenya batuuka mu kakiiko ne bamugana naye gw'oli kaada bamukoko walina MP bamukokonya ate kati mbalowooza mbu anaakomawo waffe mu Nansana municipality mbufe ne tumuwa ng'amaze ebbanga nga takola ki nga twabawo emyaka 2 mwegi ye ne famire ye taatawo yafuga 13 ye n'afuga 12 kakati batwagazaaki abo mwabeesonyiwa batwesonyiwe so Mike Alingo Dr. tetumusubira mukyanjawulo ensimbi ya Uganda tegenda kula nze nga munnabyanfuna okusinziira ku nali n'essuubi ddene nnyo mu Ramadhani Gobi gwali oyagala awo nga zze okukola nga secretary to the treasurer era nga byakola mbitegera kubanga ye musajja yasomesanga ebyenfuna musomesa ku mobbiriza yali musomesa ku moba akyaliyo kati tayinza kubeera PS ate obudde takyalina budde buyinza kusomesa ku mobbiriza n'okusomesa tasobola kuba yeetaaga security kati wali nga alina omukono signature ye nga ya bbeeyi nnyo yeetaaga security toyinza kumuzza mu ssomero naye bw'abanga naye ebyenfuna bimutagaddeko bwe bityo teri yayinza kusobola omukyala ono byakomawo gwe baali bazoganye yali mu PS wa Minister of Trade bonna bafuna oyo omukyalo era naye yali ku mobuzi yali lecturer naye bonna bafuna awe kati tebalina kye bayinza kukola bamuwase n'agula furnitures kimbawa Sadamu Sawada jugenina oba musibulire wano waawo sibula abantu go banyawe ne basaba badde batulabira batuuliriza njagala kuddamu kugumiza ekintu kimu mukkirize okuwuliriza bye mutayagala kuwulira birimu ebibikwekeddamu bingi nakyemalira atufuga mu ebyo bye mutayagala kuwulira wali buli ombeera ku TikTok yaba musanyufu kubanga eno muba temumanyi bigenda mu maaso naye muveeyo ku TikTok mugjeeko eno program katwagala kola nfunda kubanga tumanyi temwagala kuziwuliriza data bawuza mbu simanyi data wabbe gula kalayini kalayika mobile ojja kubiwuliriza GB zalayika 20 zigula emitwalo 2 n'omala omwezi mulamba ng'osobola okulaba bw'oba tolikodinga bino bya Kimbo wa bya likodinga
ng'ojja kubeera wali owulirize buwuliriza bintu byo bye bazannya ewalala zikumalirako ddala omwezi mulamba tojja nakuzimalako kati nze zange ziggwako nga 18 nenkyayinako 8 ate nga nze ndaba videos nyingi n'awakankozesaako ku TV n'ebifaanana ng'ebyo mikwano gyaffe bino mu byenyigiremu si byaffe tetuliiko kapande nti ffe twalagira okukola bino baba tubba era baliwo okulya ensi yaffe bakola buli ekisoboka ate balina resources tisente ze bakozesa zaffe goloza bakabanda abazze okwekalakaasa nga muhoozi abagenzi bamuyambe bakome ku ssemuju goloza sente tebabawadde buwanana batikudde era batikudde bo baliwo okutikkula naye batikkula ati our cost nolwekyo tuyina kulwana ensi yaffe tugirwanyise. Dr. Ssenjobe wa Beef Organic mugendeeyo mwabalina okusomozebwa mu ndwadde ez'enjawulo ezibasumbuwa ulcers, pressure erinnya nnyo, omusaayi ogwo oyina mungi nnyo, oyina mutono nnyo, wakozesako ku nkola y'ekizaala ggumba Mwami Ssewanda gyagambye nti erinnyo mu Buganda akati watuuka okugivaako oyagala kuddamu kuzaala naye nabaana yalookinga olubuto luganye kati ekyo kiba kiva ku hormones zo teziri balanced ojja kuba ng'ogendayo akufunira eddagala esobola okubalansinga hormones atoddemu nga bwe walinga otambuza ensonga zo ez'amaka n'abaami kyekimu totambula bulungi mu nsonga ezimu gendayo Dr. Ssenjobe ajja kuba nga akutetenkanya. ulcers ezo nzibu nnyo. ulcers ezo bakuwa ebintu bingi bakujja ku nnyama bakujja ku muzigo bakujja ku buto bakujja ku bisiike era unova ku biwoomera linova ku ki naye nawe ogendawo ajja kuba nga akuyamba akuwe obujjanjabi asangibwa no Mengo opposite BBS Masengere bwoba ovudde side z'Emengo otuuka Katereke Mengo ekikubo ekiri awo kyokwata oba obuuza nti bane wano ku ewa Dr. Ssenjobe ku biva yewa bajja bakulagawo ate oba ovudde wansi ku ntawetwa era nawo ojja kwetoloola awo katono bw'otuuka ku kooti y'Emengo okwate ku kikubo ekiri ku mukono ogwa kkono ojja kuba otuuka ku ddwaliro era ojja bbooliraba. Dr. Ssenjobe abeerawo n'emituli by'eggwanga byonna gyali jangu ofune bujjanjabi owone. Mwami Ssewanda bajjukize nange nzijanjaba ettaka. Mwami Ssewanda musawo omutendeke mu nsonga ez'eby'ettaka tajjaako musaayi takuula mannyo tagema hepatitis B takuwa ARVs nti kuba kati zaabuze si wansaasi takwatako mayembe takwata biteega takwata nyabingi wabula gwe singa oba n'ettaka lyonga ettaka likufuukidde ekizibu muli baluganda muganda amwe alyefunzizza jjajjamwe yali afa gwe yateekamu kiraamo nti gwobanga olitwala bakuvuva tebaagala kuwa kyapa tebaagala kuwa ddaama eryo weerabe baadministrator webali baagaanya tebaagala kubagabira ttaka oli ne mwami wo muli bafumbo mwagula mwembi ettaka omu alyefunzizza gwagenda okukizula nga bakuwanduukulwa ne ku kyapa toliiko oba oyagala kuteeka caveat ku ttaka tolwekakasa toliiwo bw'olabako abalirambula bakugamba nti twalabyeyo abalambula oyagala teekako caveat n'ebintu ebiringa ebyo ajja kukolera ojja kubonga omukubira for consultation. Ninayo no neeyika zange 25 emityana eyo nzitunda mukadde 5 kikyo nakyo kizze eka 25 kale goyinza okuba oyagala kulima kyapa tekuli muntu oyagala kuteekako ssomero oyagala obukadde 10 ebyo oyagala farm era nakyo ojja kubanga omukubira enamba gyagenda okubanga akusomera ez'ensonga. Consultation yagambye nti ojja na mitwalo 20 sojja nazo osooka ziteekako n'olyoka onkubira n'enkuwa appointment. Basomere enamba 0702 43 88 52 gwe kasita oteekako nga nkuwa appointment ng'omuwa appointment ng'olwakusinkana ng'akunnyonnyola obuzibu bwe kale ate ne wobanga oli ku ssimu tugeze oli bweru wa ggwanga ogamba nayambibwa nti eyo yenyini simu aginsanga ku WhatsApp eyo yenyini so kujja kubanga omufuna ye byanakusaba nti mpeereza block number mpeereza plot number mpeereza endagamuntu yo ejja kubanga olinda bulinzi by'omutumye kukolera mukama abatukumire mu subscribing mu liking mu commenting buli kyo mukikole naye nga twongera okubebaza mwebale kutwagala mwebale kutugoberera atatutegedde awo tukwagala kasito bwo tutegedde faawe tusanyuka goberera ategedde katutambule naawe olinene episode yeneddako mukama abakuume mbere bulungi mwegale.
Dream Restaurant and Takeaway bakafulumu kufumba emmere ey'omulembe eyaffe local food oluwombo ne boiro kw'ossa chai. Dream Restaurant tufumbira ddala okuva ku kyenkya mpaka ku kyeggulo. Tusangibwa Wandigeya okuliraana akatale ku Byashara Road, Mulondo Road ne ku Bombo Road. Dream Restaurant tukola outside catering. Oyina embaga, matikira, lumbe oba okyaziza abantu bawaka ng'oyagala okubafumbira ku byenjawulo ate nga bya mulembe. Bantu bangi oba batono weesige Dream Restaurant and Takeaway ng'okubira Namubiru ku 075 59 55 ate ku branch ya Bombo Road tuyinako ebisulo by'abagenyi oba giyita accommodation. Tuyina abaana abalungi abaweereza abamanyi okulabirira kasitoma. Gwe ayagala delivery wonna w'oli kuba ku namba zino. Dream Restaurant and Takeaway ojjanga kasitoma ofulumanga wa Luganda.